Nnyo musajja wa Kabaka okuva Ankole. Owekitiibwa Kattikiro Kwata Ddamula, sooka okwebaza olw'okutwaniriza ku lunaku lwa leero. Twali bakujja wano ku bbalaza naye enteekateeka ne tugikyusaamuko sobole okusinkana Owekitiibwa Kattikiro. Mu nsonga zino enkulu twagala okwebaza olw'okufiisaayo akadde n'otusinkana ttiimu yonna nga bwe tuzze. Maybe kansooke njanjule Owekitiibwa Secretary General ababaka abali wano ffenna tuyimuke banjule bulungi. Kantandikire sayidi eno oyo Owekitiibwa Francis Katabaazi okuva e Kalungu. Buli mwaka tuzze twetabamu mu ngeri ez'enjawulo ng'abakulembeze, ne ku luno twagambye nti katujje ffenna awamu. Abamu tebasobodde kujja ku lw'emirimu egy'enjawulo nga tuzze okugula birthday kits. Abakulembeze ffe abamu bazigulira eyo ku masaza kubanga ekyo nakyo kikulu. Eyo gye bava kits zino gye ziri era nga abasinga bakwasaganyiza ensonga ezo mu bitundu byabwe gye bava. Naye abalala twabagambye tujje be tusobola okukwasaganyiza ensonga eyo wano tugikwasaganye awamu. Era nga tuzze n'obukadde 21 okugula kits zino, kusookera ddala okwetaba mu misinde gino. Ekyokubiri okwanukula omulanga gwa Beene. Ekyokusatu omulamwa ogw'omwaka guno gwa byabulamu nga I think Minisita yalambuludde, era ku kalwadde akaleeta mukenenya. Naddala okukubiriza abaami okwetaba mu nsonga eno. Tugamba omulamwa guno mukulu. So yes, nga bwe tugula kits tudduke mu misinde tukole ku dduyiro kubanga abamu dduyiro tumwetaagira ddala. Tutuula nnyo mu Parliament ne mu zi council gye tubeera, akadde oluusi tukafuna kakola ku dduyiro, so kijja tuyamba okukola dduyiro naye n'okwetaba mu kaweefube w'Obwakabaka ng'ono omukulu ennyo. Era nange kankozese akakisa kano okukubiriza naddala abaami kubanga gwe mulamwa okwetaba mu nsonga zino. Abakyala bajjumbira nnyo ensonga zino ne naffe abaami kikulu nga Beene bwalambuludde obulungi ensonga zino ne tuzeetabamu okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya. Obwakabaka tuzze tulaba nga bulina enteekateeka nnyingi. Ffe ng'aba National Unity Platform tuwa obweyamo nti enteekateeka ez'Obwakabaka zonna tujja zeetabangamu. Era ndeeta obubaka okuva ew'omukulembeze waffe Owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert mukoddomiwo ssebo Owekitiibwa Kattikiro akutumidde nnyo era atusindise tumukiikirire. Abadde yakakomawo, abadde alina emirimu gy'akwasaganya n'atasobola kujja, naga tujje tumukiikirire. Akutumidde nnyo era nga enteekateeka ez'Obwakabaka aziri mabega awamu ne ttiimu eno gy'akulembera, era nga gibujjako eyo ajja funa ku chance ajja embuga muwayemuko ku nsonga ez'enjawulo. Njagala gye tutambudde nayo ku nsonga eno mwebale kujja nga bwe ŋŋambye abamu tebasobodde kujja, era ng'eno ntandikwa ku nsonga ez'enjawulo ez'Obwakabaka ze tujjanga okuweetabamu kubanga tuli bawulize eri maaso moogi ate nga n'erimu gikwasaganyizibwa Obwakabaka mikulu nnyo nga naffe kitukakatako ng'abakulembeze okwetaba mu nteekateeka zino. Owekitiibwa Susan Mugabi kuva e Buvuma, oyo muzoganya omumanyi nnyo, oyo musajjawo omukatuliki musomesa Gonzaga naye ava Kalungu era nga ye Minisita wa Education mu Shadow Cabinet
gye ntwala ssebo ekitiibwa Honorable Susan oyo Minister wa Fisheries mu shadow cabinet yaffe tweteekateeka eyo mpola mpola. Owekitiibwa bali mwezo Ronald Subuga oyo ali wali ku muliraano Nakawa East era nga ye Minister, Shadow Minister wa KCCA. Owekitiibwa Teddy Namboze yatwala abantu b'empigi yabakiikirira nga woman MP. Owekitiibwa Serubula ava Buyikwe Lugazi apologies. Owekitiibwa Dennis Sekabira Munaluweero. Dr. Christine Ndiwalana kuva Ebukoma Nsimbi Honorable Nabukeera oyo ntera omuyita Landiredi ku nsonga ezimu b'endala naye mbaka omukyala ow'emukono. Atuze wano ono mutabani wo Zaake Zivuge Francis Zaake Butebi okana owekitiibwa Helen Nakimuli ava Kalangala Islands Sese era nga ye Minister, Shadow Minister owa Information and Anti-Corruption. Songa za corruption ezo tuziriko nnyo kyovudola tulina ne Minister azikwasaganya owekitiibwa Aisha Kabanda mpaka omukyala ow'e Butambala era ye Deputy Secretary General. Owekitiibwa Kaya Christine Nakimwero okuva Ekiboga era nga ye Shadow Minister ow'amazzi n'obutonde bw'ensi. Songa ezo nkulu nga tugenze emabega wali sorry abadde asemberedde nnyo aba kamera owekitiibwa Aloysius Kasa era nga neighbor mu kitundu wano wa Rubaga. Owekitiibwa Derek Nyeko musajja wa Kabaka okuva e Makindye. Musajja wo Kayemba Solo na Bukoma Nsimbi abeera happy buli kiseera. Owekitiibwa Geoffrey Lutaya okuva e Kakuuto. Owekitiibwa Paul Nsubuga okuva e Busiro. Zonna tuzirina owekitiibwa Kattikiro era oyo tumuyita smallest MP. Nga tuze emabega wano owekitiibwa Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuni okuva e Mukono Kattikiro amanyi bulungi. Mbaka atutwala omukyala wano mu kibuga Shamim Malende. Kansabe bakansalaza aba 5 nabo baimuke mbanjule quickly nga bakulembeddwa speaker waabwe oyo y'owekitiibwa Zahara Luyirika speaker owa KCCA era nga bakansalas batwala omukulu olindooza omanyi bulungi nnyo Moshi nali mugamba ne Moshi nali nina emyaka nga 10 nga nkola ku TV nga wenkana bwotyo kaakati nkuze musajja waali takaddiwa ajja tubuulira bakansala mwetulire agambye sikubye nnyo bakansala ba 3 mwebali nammwe muyimuke owekitiibwa Kattikiro abalengere be bakansala baffe aba 3 nja kwanjulamu ba speaker Godfrey Luyombya ow'e Nakawa ne speaker ow'e Makindye. Tuina governor LC5 abeera governor naye mu ngeri emu oba endala. LC5 chairperson owa Butambala Nambowa Rashida wali n'abakulembeze abalala besikonyeeko. Owekitiibwa Kattikiro nate tuddamu okwebaza olw'okutwaniriza omulanga guno twaguulira era nga bwe tuze tuwulira emiranga egy'enjawulo nga giri ku miramwa egy'enjawulo baffe buli waba ajaguza omwaka wabeerawo enteekateeka ng'akuza birthday ku nsonga ez'enjawulo zitera kubeera ku nsonga ez'ebyobulamu n'ebirala. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ayi Katonda
kuuma Ssaabasajja Kabaka.